Konsonsoze chikumi musatu tonyeza osatu Radio 4 ne chikumi katonyeze musanvu Radio 7 kwasa chikumi mobili katonyeze musanvu Radio 8 Masaka Adam Kungu gigange kudachika program 1-on-1 mchizungirizi buli lunaku bweruti Honorable Luta Maguzi Semakula mbaka wa parliament achikira matubana Kasike South bwetuba ava mu kibiina cha NUP awalino yatudde tusede tuberenga tukwasaganya ebigambo ensonga nyingi ekiri mu NRM kitokota kika neka kulamuseko tutandikira one butukwaniriza sebo sebo neyanza nnyo mukama wange nzikiriza nkubuzeeko sebo n'okubuuza ku bansindika mu parliament abantu besse mutomba lamusizaako Banakapeeka Kasangombe na Kaseke mwebala okukola naffe gye tuli tukola tugezaako okulwanirira eggwanga lyaffe okulaba nti no tulitereeza nkimanyi tuyita mu kusomoozebwa kungi njagala kusaba w'ekitiibwa Jeno Katumba Wamala tukyali bubi nnyo ewaffe mu kkubo lya w'obulenzi na Kaseke Kapeeka tubadde tusaba mutukwasizeeko kuba emmotoka nnyingi ziseeredde tezikyasobola kutambula sebo njagala era okwongera okusaba abantu baffe nti newakubadde ebyobufuzi bigenda mu maaso buli omu abeeko nekyakola nsuubira nti eggwanga lino kitukakatako ffe nga bannayuganda okulikuuma nga tuli wamu okulikuuma nga tukolera wamu okulikuuma okulaba nti nno nti at least tulina contribution ze tuteekako abaliwo n'abalijjawo nga tumaze okuvaawo bamanye nti abantu bano nabo balina capacity okuba nti no bakyusa ebyali bigenda mu maaso mu ggwanga katono musatu tonyeza osatu Radio 4 ensonsoze kikumi katonyeza musanvu Radio 7 era kali abejikuru bomukama kabalega kwasa kikumi mobili katonyeza musanvu Radio 8 Masaka well program kizungirizi nange Adam Kongo kwetuli paka sawa ziba 5 ezenchayo nakole honorable tugende kalulu ke kibiina cha NRM mchala kadaga yawanguddwa Anetanita Mongo yamuwangudde Captain Mike Mukula olwokano yaluvuddemu Kiwanda yaluvuddemu ninga bonna bekokola ensimbi ezirabikidde mu kalulu kano ensimbi is just pretense zo zabaddeyo billions of money nayo nabo babadde bakitegedde nti ensimbi je ziri kati abantu tebakyalonda bakulembeze kiki kye bagenda kubakolera abantu bateega sente nekyamaani waabwe nga Mwami Museveni abadde akimanyi billions ze sente ezo yali badde asooka kubuuza bamemba be tiremwe sente muzijjawa because Museveni is presiding over looting of this country abo bonna abagabye billions ne billions ze sente yali badde ababuuza zino sente muzijjawa ne baba investigating nga nakalutekana bakubaawo nowabeerawo disciplinary measures is taking on Bowuli the right honorable deputy speaker Tayebwanga akaba zino sente mpitirivu nnyo Bakiwanda ne bakaba sente mpitirivu nnyo Captain Mike Mukula n'akaba zino sente mpitirivu nnyo kati Museveni would have asked himself a question as the CEO of this country as a chairman of NRM bano sente bazijawa kubanga eggwanga liri mu mabanja mayitirivu buli ali wali abba kakati sente ezo njagala kusooka n'okugamba bannaffe abali mu NRM kasita politics yafuuka highly commercialized ng'abantu tebakyalonda muntu lwa busobozi bwe wabula balonda kakiko waddeyo kwekyatwala eggwanga lyaffe mu nnyanga wano wetuli kigenda tutwalira ebbanga ddene okuvaawo kubanga abasajja abali mu ggwanga lino si beeteefuteefu okuba nti no bakyusaamu they have made Ugandans poor such that babafuga wakano kuno tekukyali kulembera wabula kufuga bakuzo bukundi bwabwe obugagga bw'eggwanga obwali zetwalisenga state property oba state wealth zonna kati ziri owned by individuals so sente zabadde zirina otambula mu bantu kubanga it's a competition between rooters feno mu opposition gobojjawe kuvuganya mubabbi ne bakondemize ate ebigambo bya Museveni tebikumalanga Museveni you never mean what he says politically no Museveni wagamba I'm giving you left please wait on the right he will never mean it kubanga yenga sentebe yali badde abuuza abanansi bali bubi abasirikale baffe bali bubi abasomesa bali bubi abasawo bali bubi infrastructure zonna zifudde buli kimu ekiriwo mu ggwanga abasajja bakitutte yali badde abuuza look as a chairperson of the party mwe sente muzijja mutulage source of your income
source of their billions. What is the source of their billions of money? Looting. Kakati abantu baffe ne basigale wansi kuba Museveni twamugamba nga ze n'agenda ye ey'okulaba nti baavuwaza bannansi bwe babaleka nga babaavuwaziza, they can do anything they want. Era kyova olaba kati ne mu byalo bakkirirayo ne batandika okubawa 15,000. So condemnation terina kyetegeeza. Who has the audacity to condemn? Who has among those people? They are doing the same, only that some pretend. There is no clean among them. There is no one who is clean among them. They are part of the looting system. They are part of the stealing. They are part of everything evil. Chemulabe ekikolebwa kati mbulira kwaba ani ana investigating ahu kwanga n'ebitongole ebyali investigating nga IGG byonna Museveni yabita intentionally. At one time he made a statement iti ababbi bange mubagende kompola kuba sente bayinza ozifulumya eggwanga. Ono bwe yali aleta lifestyle audit. Yes, ono bwe yali aleta lifestyle audit Betty Kamya. Era tebasobola na kumuzza mu kifo ekyo HIGG. Era bagenda kuleetayo another one who's more weak than her. Kubanga ng'oggyeko nti abadde abuuliriza ku sango obwababbi b'obukokokoko obwababbi b'obuwambe kiki Betty Kamya kiwabadde olaba nti wano yabuuliriza ku grand theft eno. Nenga sente zo bazijje waihiya anti kakati these are the looters of our country. Waliwo ba delegates abafunye asatu abafunyenga akakadde gwomanyi okuwa akakadde ababadde abantu emitwalo emeka emitwalo 2 ba delegates ba delegates omanyi kye kitegeeza gwe omuntu omuli omu akakadde nga siye gwa wekagaba ngate mwabadde muno okususulira amawoteri n'okubwabwala wensi wabwe n'okulya ne wali bakugamba n'entambula wali bakugamba akakadde kosola wali nga musajja afuga eggwanga ntasobola kubuuza abasirikale baffe abakuuma eggwanga bali bubi basula bubi balya bubi obawo busente butono negwe nga head of state nga tusobola kubuuza presiding officer nti mwe sente mutuwe source of yowawerese sente muzijjawa ne bazijjawa anti they are looting the country. Projects zonna ez'eggwanga zaba abasajja ne ekkubo lye mwali badde mukola ne liwangala emyaka 5 balya kwezo projects balikola ne liwangala emyaka 3 kuba bonna bali mu kukaaba yete ate bakaaba mukyala Kadaga yatugenda nti omwavu antawangule kalulu Michael Mukula n'ayogera ebigambo bye Thomas Taye bwagati banna ndoze ebyofusu bale tubirekere balina sente bonyeri mu mazzi bwe kugamba nti gana amazzi gocha gwe wakagabya asula ku lukalu buliriza bataye bwa the owners of the party the Kadaga the Mike Mukulaga nti bano sente boba zijjawa. Ye question ye tubadde nga tubuuza mu Museveni era n'eri gye twamubuuza mu kalulu kaabwe NRM nti waaki gwe gy'ogamba gy'ove wa mu Western Uganda just party primaries omuntu akozesa bilioni 8 naye ng'ekifo kyajjamu wali eri mu parliament tasobola kuzijjayo mu kisanja ekimu ne batubuulira mbu now becoming a member of parliament is a most luxurious position. People have to pay for the luxurious position to occupy them. Kakati na wali area it is a continuation. Museveni nga kwabo bonani gwasobola okubuuza. Does he have the capacity? Is he clean enough? As the CEO of this country, is Museveni clean enough to question his members? Timwesente muzijjawa. Akalukano has it exposed NRM? It has overexposed them. It has opened the eyes of many Ugandans. Ababuli eyo mbu baba wachitishati kya kyenvu mbugenderawo n'obukoko 10 mbove mu bwavu mbukimanyi tukuwadde buno because politics bw'omufuula commercialized not condemning. I would have expected the CEO of this country, the chairperson of NRM, immediately after okutwala take investigation machinery nti bano batubuulire mujje ne baba disciplininga mutubuulire mwe sente muzijjawo. Why is it nti ne deputy speaker parliament tayebwa kati naye yavuddeyo n'ayisa statement eri so valid n'agamba nti olwaleero bw'otaba na connection mu government nga tolina sente, forget about politics. Politics is of the rich now and those who have connections. Kakati deputy speaker kubaffe wetwali byogedde baaligambye nti abo balutamaguzi bakyawa gavumenti balutamaguzi beeyisa bubi nga bwe tujjawo ne tubagamba it is very bad
okutandika okutribalizinga some issues the other time ez'amawanga ne tubagamba twali preaching ng'eggwanga we Ugandans. Okay, but nga buli wobeera buli wokwata passport ebeerako wetunuliranga munnayuganda tuvaayo kwetunuliranga kakundi kaggwanga kundi kubanga we need to build this country for all of us regardless of your pride. Akugambye nti tuvumirira ebikolwa ebyo era ojjukira no ssentebe w'ekibiina is a pretender w'ekibiina ky'enarm is a pretender he knows and is part of the money machinery kiki kyasobola okukolera waabo. Has he instituted any disciplinary measures? Zali badde zigenda maaso nga bwe nalabye ayimiriza akalulu k'abavubuka mutabani wa Tango Doike yabadde awangudde yamaze n'akawangula yakawangudde naye kati yayimiriza Entrepreneurs League bo tebagenda kulonda tebanna bakulonda nakati okuli Haji Hassan Basajja balaba okuli lwaki yabadde amuyimiriza ng'asayitinga nti ba members babatwale Kenya. Is it new in NRM? Because you have given a smaller group of people to loot our country, you should investigate timweze sete muzijawa ngafe abaveruwero bwe tubuuza Museveni waveruwero ne banonga temunina wano mayumba. You were poor, but we see almost all in our country by 3/4. Where do you get your wealth? Mutubulire, what is the source of your wealth? As a president CEO of this country, parliament yakwisiza ofuna omusala gwa $5,000,000 monthly. Tubulire buno obugagga bwe mulinanga buli kiri wano mu ggwanga kyammwe mubufunye mutya? Kati mwe muvaayo okumwogera waliwo obukundi bwabo bwe batiisa gwe nno bajja kutemula bano abasajja bakambwe mu kutemula gwe nno bajja kuwamba ne mubaleka ne batutemuliranga abantu baffe nga musigala mutunula. There has to be a change. Kati ne CEO wa NRM yali badde becoming serious once for all n'agamba nti nedda nze mukama wamu wano mu kibiina ky'NRM naye buli member gyatubuulira okusinza kuba president aba ne investigative mechanism. Ate wiiru eriwa ko abamaziga gaggoonya. They are very happy nti now politics is not about sanity. Politics is not about the will to work for the people. It's about you having money and machinery to help you. Boba tobirineyo je push you out. Abo bebali ne gwanga lyaffe mu mikono gyabwe. Naye kati bolaba echodu yani. Who's echodu to spend those billions of money? Where do you work, Mr. Echodu? And these are the kakuni of people. Where do they work? Mutubuli ebikibe bakola ebyenjawulo. Mutubulire sources obugagga bwabwe zeziriwa bakola wa abalala batakola. But the good thing that gives hope they're carrying out investigations. Aizo investigation tezigenda kuyirudinga. They have never made any investigation and conclude it. Because investigative arms of government is on about suffocating intentionally. Bazise wa police ajja investigating nga naye sente ze bamuwa mwazibba endala muzisa musako ne mumukako okumusala katete muzimuwa. Wa police ajja investigating nga naye wakole wasula alinga mu refugee and who among those people can investigate conclusively? Who among them? Nebitongole bewalitaddewo ng'ebyajiji wabisuffocatinga intentionally ne muteekamu bano abantu betikame obadde wamuteekawo ne buli wagenze ng'okebera ku ddiiru zammwe ng'we bamugamba nti gwe no genda mpola. Some people are bigger than the country in this Uganda. Tokwatawo ne yeesibanga ku buno obusangosango bw'ababbi obutambaala mu kibuga. Nabwesibasibako ne tutuuka te gist of the matter mubuuza abasajja bano mwe sente muzijja wange eggwanga lyaffe bali banje sente empitirivu. Museveni tumubuuza Uganda kati bagibanja more than 145 trillion zetukubuuza zeziriwa ku ground toziraba. 100 and what? 100 gendo chabe officially now public debt stands at 100. Asemba kewera ngeri 100. It is now trillion. Officially 145 trillions. Tuzibuzo omukulu ono ozijjawa is ever borrowing on daily basis. You can't question him sente ze weewolo ziteekawa. Gamba mu parliament. Anti nze kati nawe am question him. Kubanga okwewola kuno mwe mukuyisa. Mwa Museveni tasobola kwewola sente. Nga parliament. What type of parliament do you send? Do you have? Kubanga naye yakikola n'abagamba nti mulonda abo abalina sente era be mulonda. Omuntu n'abeera nga alina idea but you don't want to listen because people with good ideas don't have money. No ito olukuŋŋaana ne bakubuuza nti yes honorable Kungu
Mahadi Alumahadi oyogedde bulungi naye ebigambo tebabirya bye bagambye nga Kiwanda Seeka abadde eyita Nambanya ne bamugamba nti owayogera bulungi n'engero ozigera nga gwe tukiikirira naye nga Kalangwa alinawo ebikutiya Kiwanda n'atandika okugamba ate kati Seeke munayogera mu Lunyankole ne bamugamba bulijjo obadde tobiraba wajja wano n'ogamba Buganda for Museveni for Buganda kati ate otandise okwekuba era wali yagenza okwekanga ekyamujja mu reesi nga Kiwanda poverty ng'alaba banne balina amakutiya n'ebyo bali badde basooka investigatinga nti abasajja bano bo batubuulire bo sente bazijjawa they are buying square miles of land. They are buying new vehicles. They put their houses are like hotels. Their children study abroad, but when they were coming from the bushes of world, they were paupers. N'emirimu gye badde bafuna ku bote kuliko asasula millions zisukka 50 but they are spending billions of money. Where do they get those billions of money? Tebalina sente. Gwe genda obuuze Kiwanda wamukyazizza nga akaaba Kiwanda Nambanya nga akaaba ssebo era nkusaba ssebo otera okuzannya obutambi bwe ozannyeko ku katambi ka Kiwanda nga akuba omulanga Nambanya wa Buganda nga akuba omulanga ngagamba Kiwanda ngagamba kakati luku hiya kakati wachi bano bakalangwa tebabatwala eri kati labayo Seeke nenge kimukubya bwavu. He had nothing to spend. It wasn't about tribes. Kweche twabagamba wano Uganda is a multi-ethnicity state oba country. Tosobola kudda unotandika okwogera eggwanga ffe ng'abeggwanga kundi ng'ate gwe wano abadde atambula mbu Museveni for Buganda kati yagenza okukebera mu kisawo kye nga yali nabo bukunkumuka ng'abasajja balina ebikutiya wali eri batwala abantu mu bawooteri babawa miliyoni ku miliyoni ye ng'ajja n'ebigambo ebirungi ne bamugaa ati ebigambo ebirungi tebigula mata. Katuulizeeko wanga sento nakigambo Buganda ayagala kuwuliriza Honorable Kiwanda katuulize kigambo kya kusasula twasinkanye mu Western ayongera onango ne Central kati Central kati awo wali akabuuza kwanga Central nakigambo Muganda wa Nkalangwa emugante tuli ku kigambo kya kusasula twasinkanye mu Western ayongera onankole bulungi abanankole ne bamugamba gwe Kalangwa oli musajja munankole kakati bwogenda n'owangula e Buganda tegeza nti Seeke time egenda kutuuka ekiseera nga boogera na munankole kwami bwotunuulira ng'ogyeko abatunonya abavudde awalala tegeza because bwetubanga twagala kutaaninga our party into a regional party kati nga bwolaba UPC yafuuka kibiina kyaka region kamu kikabala nnyo kati kyetusaba buli muntu kino ekifo kibayita ekya Buganda kino ekifo kyakyo tosobola kujjawo Kiwanda notewukawo Kalangwa nze Adam tukomyona ekikola certainly sentebe kino akimanyiko it is neba delegate balina okukimanya ne sentebe tosobola kujjawo Kiwanda nozaawo Kalangwa ekibiina mwoli ng'omukulembeze mu Seeke risks okufuuka a regional party. You need to say that again. Yes, a regional party. Why? Because gwe Kalangwa bojja n'otwala wano. I want to hear it. Yes, and madenga nti Kalangwa bojja n'otwala wano. Nosanga nga ba member kati for example kati ku Entrepreneurs League ojja kusanga nga babiri bonna ba biggest contenders ba Western. Inako mwami basajja balaba both of them are from Western. King Mulenga bona we Western. Owa wakazi yaise omutarwa Kajara. Naye side yemu. Owa veterans eyesimbyewo bameta Jim Muhwezi naye side yemu. Owa senior bameta tuina Elders League aliwo Tom Butime yaisewo unopposed naye side yemu. Kakati really kati bojjana kana akatono akali wano mu Central nako kawe Kalangwa kategeza nti Seeke gena kutuuka ekiseera ng'eyogera mu Lunankole teetaaga na Luzungu. Certainly that's what is going to happen. Seeke jakola ki ng'eyogera mu Lunankole teetaaga Luzungu. Bajja kuloza nti you're being sectarian. Already party you're being sectarian. It's not about sectarianism. Party yaffe yakikulaga neekulaga negamba Kampala Buganda Northern neekulaga Eastern neekulaga Western ericognizinga era kyovola nti ne president yene wabanga alonda bifo bino zino these are historical factors ezotasobola kujjawo. Honorable Godfrey Kiwanda Subi namba 4 member wa Seeke ebigambo bya Kiwanda singa nze nabyogedde abo basosola mu mawanga Kiwanda
Seke abadde Seke member we NRM yagembwe ebiseera bijja tuuka ng'NRM boogera mu Lunyankole Seke. Ani akugambe ndi Kalangwa Munyankole? Gwogambe gwe abadde naye mu website. Gwolooza buli ayogera Olunyankole aba Munyankole. Nze nsobola naye gwe baali badde batu naffe tubagamba kuba be babadde nga batunda wano mu 7 for Buganda tugani naffe wano mu Buganda nga tulina owaffe kyagula kati waga fono gwe tulese bwe yatuuse eri nga bamukuba olwo n'alaba nti Seke y'Abanyankole president w'eggwanga zadduboze yo ndizanye n'ebigambo ebyo kubanga omuwozi w'omukulembeze abamuntu si mutono. Buli omu kati muwabuzi wa Museveni naye ng'ate tebamulaba bakoma mu biwandiiko mu buwabuzi ba mukulu. Naye kakati ekyo kiwa abantu ekyokulabirako nti we tuli mu matiga. It's not about the opposition, it's about us as a country. Era nze kungonyiza nnyo nali nakugoberera lulingo oli ne ba Frank Gashumba, Mr. Frank Gashumba ng'omukyaziza. We are not fighting as tribes. We should fight as Ugandans. Okay. Todda wano kuteekawo bukundi bwonti fenga abeggwanga gundi gamba fenga bannayuganda because ebizibuwuliriza ebizibu ebiruma Omuganda byebiruma Omunyarwanda. Okibadde okimanya ekyo? Omunyarwanda talina kkubo lyanjawulo oba n'Omuganda oba n'Omukiga oba n'Omusoga. You should look at yourselves as Ugandans. Era lwe lutalo lwe tubalinako mmwe naddala abateeka wano obukundi bwammwe. Wansanyusa we namubuuza nti ewammwe luddawo kyali simple n'agamba ewaabwe Vira Maria siwe yagamba kati tutulina kuyomba nze nekubuuza walitomanyi kubanze nali nkugoberera kuli Mchala Kadaga Chadachi yawanguddwa. Unfortunately they have not only humiliated Kadaga as an individual, they have humiliated Busoga sub-region. NRM party has humiliated Busoga sub-region, not Kadaga as an individual. And she knew the results before. Prior the elections, she knew what would come out. Ekisoka abadde talina toke. Kadaga. Toke abadde nalo nayenga agaba kakupa. Abantu balinze toka abantu bagenze kola sente gogaba bukupa. Ye abadde nabukupa. Bukupa banenga bagaba biwagu na biwagu bya toke. Abantu kati politics sente bajja kulonda ekyakubijja n'abalalala ekyabakubijja sirwa ku bantu babadde tebalina capacity ziwangula, but they didn't have capacity to give out money. Bana abalala oyinza okubanga abadde mu bifo naye nga accessibility to money nyingi ezabadde zitambula yabadde talina busobozi. N'ekyokubiri fenga aba opposition we are very happy now. The Basoga knows, the Basoga people, the group of Basoga know what NRM is about. It's about using people. Museveni is a user. Mwali mutusekerera fa abeeruwero nakaseke mumuyitaye waffe ne mulaba enguudo embi ne mulaba ebirwaliro ebitali muddagala ne mulaba ebisomero ne mulaba obwavu ne mutusekerera nti abantu beno basaana nagenda mu Geyena. Museveni is a user as an individual. Bwe yakozesa abeeruwero ne nakaseke bwakozesa n'ababe. And Kadaga made an error. Obeera otya ku TV eggwanga ne radio n'ogamba nti without you Museveni yali badda yaddayo ewaabwe alunda nte. Singa tewamugirawo age limit. Ekyo kyavuddeko obuzibu. Kabananzi tebakusonyiwa baga ono balwane wali. You get limited sympathy. Tebali akuwa sympathy kubanga gwe wagamba mukwano gwe Museveni gwe wamugirawo age limit. Tufiiriddwa abantu baffe abasajja abo nga weebali. Abaana b'NUP bajjudde makomera babawamba enkya n'eggula and they think bwe birowoozo byakulowooleza mu kutemula kuwamba bye birowoozo byabwe. Singa tewajjawo age limit wali baddewo enjawulo kuba ffe twali badde tugamba mu parliament kubanga eriyo mu tennis parliament nga gwe speaker waffe wali badde ogamba nti nze nkitadde oba omusajja mugezi ajje yeerangirire wano. Naye you presided over and you thought Museveni as a permanent friend. You didn't learn from Luwero. You should have learned from Gilbert Bukenya. You should have learned from Naduli. You should have learned from Nebanda Saga. You should have learned from General Katumba Wamala. All those people have mentioned lost their children in a mysterious manner. Era n'olwaleero bakyakaaba ne bateekawo investigations naye nga tebiba concluded because ani afaayo. Kakati gwe wolowooza nti gwe because wa Kadaga oyambyeko Museveni okuutiza ssemateeka
n'omuyisa awali omugga n'omuteerawo olutindo. Museveni yeeyisanga mu Vietnam kasita omuteerawo olutindo olumala okuyitawo ng'aluboominga ng'amekinga sure nti teri mulala ayitawo ku crossing over gyali. Naye ono akyali mumyuka wa Ssaabaminisita asooka. Lwaki this was more humiliation oba used and dumped yet akyali mu government. Nkimanyi nti okuwangulwa ku Seeke tekitegeeza nti ebifo byonna bamuwangudde. But it should be a lesson, especially eri bakajjajjata. These people have no permanent friends. Bamumhumiliatinze nnyo, bamukunamiza nnyo. Abazeeyi n'abazeeyi bwe beekunamya ku kyalo kiba kireeta ennaku. Omuzeeyi n'akunamya muzeeyi munne wali eri yabuzeeko katono okukaaba omusoga ageeta amaziga. Gw'obadde olina ssente esobola okuwa bali abantu gwe Kadaga ng'enabadde nkulaba. And the chairman knew about the money. Bw'owulira tayebwa y'omu ku batayikuuni bali wano mu ggwanga. And is part of the Kazu. You Kadaga, you part of the Kazu. Akabinja kabwe kabayita akakazu. Bano bonna bavumirira the small parliament. Are you part of their small parliament? Bano bonna bavumirira. Bagivumirira chichi what happens? Bwe bazivumirira so what happens? Era ne mukulonda okujja bagenda kukozesa. Kyawanguza Kadaga. Ekyamuwanguza abadde tebamwagala. Ate yakolera bogambye yabakolera but they used her. These people use her just like they have used the Nadulizi. Gendo labe wano Naduli otera okumukyaza nga akulukusa amaziga netalina kyakikolera kuba bamugamba bw'ofuluma ate bajja kukunyigirayo ebweru. Naduli ow'omukasaka. Ew'okasaka bamugamba bw'ofuluma n'oga ofulume bajja kukunyigirayo. Golowooza awagiza na buwagizi n'ekiwalazima kati ne Kadaga bamugambye bw'oba oyagala okukakasaako nti bajja kujja ofuluma langirira nti ofulumye. Mapeesa kigatanyiga bulungi mu kyala Kadaga. Tewaliwo peesa lye yalina kunyiga. Yali muneke nga akaaba. It was about timing. I'm a senior person, long term service, nkoledde ekibiina, mbadde loyo, mubeko kye munkolera. Yali soose kusoma bubonero bwa baasi egamba ate certain stage oba olina ofuluma bw'otafulumya kondakita fulumya. Bino bya baasi? Baasi yabwe ke kabonero. Kondakita yamufulumizza fuluma. Naye abadde siteegi atuuse bavuga fuluma. Kati ate ye nga njagala kuyitawo. Ne bamugamba wakiri tukuulamu n'omutto gw'entebe gw'otuleno tukukuulamu ne tukufulumya. Naye bwakuba nti ye bamufulumiza in such a humiliative manner. Naye nga tasobola kubanga mu kulondako okw'obwa sipiika kwe yalisoose okusomera essomo nti bano abasajja tebalina mukwano ate tebabaagala they only use you. Just like they have used your women, they have used your children to support them. Where are they? After using you, they dump you. Yaka humiliating. Humiliated minga munzija kuwa speaker. Kuwa speaker, kasita yamazo yatulidde chairman nemanya nti kakati omusiramu agamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yagenze. Ebyo bikomyawo. Ebibye bikomyawo. No yatula mu NRM. No yatula wa Museveni yeeyita Katonda wammwe. Mwegwe muyita Katonda wammwe. Goloozo oli omukyalo okumuyita Katonda yali mujega. Tategeera. Olisebo Semalungu. Yeeyita Semalungu. Omanyi Semalungu kye kitegeeza. Saabalwanyi. Omanyi Semalungu kye kitegeeza. Ng'oli musajja Muganda wali weebuuziza omuntu eyita Semalungu. Oli okweyita Semalungu omanyi kye kitegeeza. Gweyo obuuze nti omusajja ono yasinzidde ku kibumanya gonna okweyita Semalungu. Genda obuuze nti tulina amanya mangi naye lwaki yasinzidde ku kyokweyita Semalungu mu biro biro. So Kadaga kyekiddako gyali naawe. Talina kyazzaako wabula kugumira mu kintu kyabwe kuba bw'afuluma bajja kumunyiga. Abo bakadaga Banadduli Bajeno Katumba Amala Bajiribati Bukenya obubinjabinja bwabwe obwo bonna batyo fuluma gavumenti babagamba nti bw'ofuluma tojja kuzibya bw'omala wiiki tojja kumala. Naye abantu babalabye over 20 delegates 20,000 emitwalo ebiri sebo buli omu muwo miliyoni ng'ate si yokka gye baagabye sente ziba mpitirivu. Naye Museveni ekyabadde okulaga the mass party kibiina ky'abantu. There is no mass party. Mass party is mass looting. Museveni is presiding over mass looting of the country. Nkugambe batubanja kati trillion 145 as a country.
tubuuza Museveni zino sente nga tetuziraba ku ground. Yes, mutiisa abantu mwe bayogera tujja mukwata tujja mutemula tujja kola ne tukubuuza this is our country, you should give us accountability. At the same time tulaba ba member abo bali mu kweja avaana mu sente. Gwe nga CEO w'eggwanga lino sente zino wabuuzizaako source of that money. Bano bo bakolawa batubuulire how baba ebifo be balimu bakabimala mu bbanga lyenkanawa okufune sente ezo ze balina, kubanga this is a serious issue. Mukyalulaba ng'olubalaatu naye tubabuulira guno omuze oguzzemu okulowooza nti eggwanga lyammwe ly'abatono. Obugagga bw'eggwanga bwonna mu bwezze buli asanga atwale buli asanga yatwala. Kosi waliwo abakola mu ggwanga nga lino kati nze waliwo abantu bemanya abakola naye this is too much abnormal wealth. Mr. Museveni, your people you presiding over are too rich. Where do they work? Other Ugandans don't go. Musirikale ali mu kyambalo n'atula ku kikabangali ekyo empewo n'emufuwa nga akuuma eggwanga n'otuukanga ye n'omusaala gwe n'okugweza akakadde temukigira temukikkiriza. Ye bw'abatunuulira nga sente zino zonna biliyoni za sente muzoonoona, ng'omusomesa ali wali wamugamba tewaliiwo sente, ng'omusawo wamugamba tewaliiwo sente. Do you think they are happy? That's the question ze tukubuuza. Kuwaffe tetubatya tubagaalina eggwanga teryafuuka kampuni yammwe mu aboolubato okutulowoozesa nti ffe bwe tubabuuza tulina kutemula oba kubuzibwawo oba kutwala bya bugagga bwe. Tubabuuze zino sente muzijjawa abalala gye batazijja. Era nasanyuse bwe nawulidde Mwami Museveni ng'ayogera ku Entrepreneur League ng'agamba mbu eyabadde yeesimbyewo mbu babagambye Deisaale Egidi mbu babafulumizanga e Kenya okulaba omupiira gwa Kyani bw'olyoka okomewo nga bagajja tugenda omupiira gwa Kyani okomewo tuwa akalulu aba ne babatwala e Tanzania. Where do these people get money? Don't think we are all fools. Nga tuzenga tubabuuza nga bakola oluyayayo olw'okweddiza ettaka. Mwe mbadde temunaba kukimanya nti ebyalo byonna abasajja bano tuwazeya pulaani okubyeddiza nga baavuwaza bannansi ejja bakufoosinga obibaguza oba okubikujjako ne bakolawo obukundi bwa leadership nga tis all about them. Even these Banyolo people nakubuulire Bunyolo waliyo amafuta, but how many Banyolos are benefiting from oil? How many? The Banyolos are being chased away from their motherland. There is a new group of people. Etasobola ku identifying abulobabuza who are you? They claim they use the word we are Balalo. Who are the Balalo? Where do they come from? Era kyekibadde n'eri mu mambuka ga Uganda. They are occupying vast lands. Nga bababuza who are you? We are the Balalo. From where? Mbulu abaganga batandika okuthreateninga wajja kubaawo genocide. Genocide from who? Yeah, but genocide from who? You are threatening Ugandans. Genocide from who? And who are you to cause genocide in our country? So kakati kadaga tugenti yawedde bamujjeko engalo. Nkugambye mu Busiraamu bw'osanga omusiraamu ng'ava mu ddwaliro n'ayogera ebigambo bino inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Omanye teri mulamu. Tomubuuza nti omulwadde wamuwadde eddagala. Buuza banaamuziikawa. Kati ono ye baamumaze ffe mu Bukatuliki tugamba amaze emirimu gye. Amaze emirimu gye. Kati ate eri mu Bukatuliki tugamba waliwo okusiiga evvu kw'abalwadde. Omulwadde bagamba bamuvaze musiiga evvu nga bamugamba nfuufu taka mutaka. NRM movement ng'owedde. Bakuga movement ng'owedde. Kino teyakirabanga kijja. She saw it. Rasti yakoze nga bamukula. No, she's a fighter. Bakiwanda ne Kadaga herself was a fighter. We can't stand the humiliation. Yabadde ayagala bakunamya. Yabakunamiza. Ate kugambe yabakunamiza abakadde n'abakadde yabakunamiza eri. All this party is not about justice. It's about a group of people who own Uganda. They call them the Kazu. Nakugambe nti akazu ako ka parliament ka kiro Museveni akatuuza ne banne be basalawo kiki ekyokolera eggwanga. Anti kati nze nkugamba nze ndi member wa parliament. Yes.
toleta nga buno bukundi kundi munsi bwe bakugamba ati omemba wa parliament mutuulayo namwe mukazu ffe tulina okuinvestigate nga biki ebigenda maaso mu ggwanga Museveni aziizi kazu era bwe tulaba bano abasajja nga boogera bakiwanda namubuuzizza ng'ayogera mbusimanye ekibiina bajja kuba boogera Lunyankole are you part of the kazu kiwanda gwe kiwanda nga namba 4 you are saying Buganda for Museveni was Museveni Muganda waffe twabagamba nti mutandise n'otujoga wano mutusalirewo mbu mmwe muleeta wano Museveni for Buganda tugende ku bigambo Kadaga byabadde ayogera ebigambo bya Kadaga byabadde ayogera bya muntu nga ataawa bw'oba otaawa nga amazzi gakugogamira oyogera n'okwogera nkulabye nja kukusamba nkutula obulago nja kukusamba nga amazzi amira oyogera ebigambo bijja tugamba ennyanja bw'oba omira amazzi nga gakutwala oyogera ebigambo bingi n'eryato liyinza n'ogiyita eropuleeni kati embeera gy'abaddemu the woman was extremely desperate ng'alaba chairman alina darling alaba ab'ekibiina she had no money to convince voters. These days voters are not convinced with the good words or good deeds, they are convinced with the money. Whoever has money takes the day. It's all about NRM's politics gwetaddewo tewakyali byakwogera bakiwanda abakirabye nti mu bwangu nti talina kyakugaba n'agamba ndekedde Kasolo because Kasolo is part of the Kazu. Those are the Kazu people. No, I'm telling you Kasolo na lebo Kiwanda Kasolo gwe balekedde ne Kalangwa and Kasolo are part of the Kazu. Nze ndi wano mu Buganda oberayo mu Kazuno nedda mu member of parliament amemember obera nga n'omubaka wo nga tamanyi kigenda maaso mu ggwanga forget about them ate kirinze ekyabusoga kye mutsingo kwetaaga iwe yatisa Kadaga mugenda kulabe kirabe busoga anti yabadde talina sente ziwabira abantu bewaabwe busoga era ne busoga Kadaga na brother Amongo nawe era nayo Amongo yawangula because she had the money Kadaga had no money. Today's politics about money. Whoever has money and the connections. Was Kadaga connected to the chairman of the party? The answer is no. The chairman of the party did it long time ago. Kadaga agenda okwesima okuba speaker. What Jabadali no kumanya. Chali no kumanya. Nti abakulira akazu tebasonyiwa. Bali bakugoba dda kubo kifo ky'obwa speaker n'olemeramu. No swaza chairman wa Kazu you can stand olemera moti anga chairman wa Kazu akugobye no chairman wa NRM anti nkugambe Kazu ke ka parliament kabwe kali akabafuge gwanga akonze kalina evidence gwe tokamanyi ensonga lwaki nkugambye nti Kasolo ne Kalangwa be babadde bali no sigala mu balondeko mu because ya part of the NRM Kazu Kiwanda is just a mere gundi nga bonolaba omuntu ng'abeera mu lubiri nga olaba omuntu ng'abeera mu lubiri ne bagamba Muganda wa Ssaabasajja Kabaka naye ng'ensonga z'omu lubiri we ziba zisalibwawo his presence doesn't matter. Kiwanda twamubuuza are you part of the Kazu yatandise kaaba nti kati pate mugenda tuuka mwogere mu Lunyankole are you part of the Kazu? That is our question. You are supporting NRM. Are you part of the Kazu? It is the Kazu group which has money. And it is the Kazu that can decide whether you have money or not. NRM isigadde wolo mu Busoga. Mu Busoga obaje eri obateri that's none of our concern. The Basoga suffering just like other tribes of Uganda. Kadaga si muntu mutono mu Busoga. Ali very influential. Si mutono bali badde n'obutali butono bwe wali bulabidde ku kalulu keke yajje Busoga. You can't tell me fe waffe twalina ng'obubwa bwe twagobanga ku kyalo. Nenga akabowe katuuke waabwe kakugamba gundi ozontwala emisinde naye wano nfanaawo akaboka akolanga kati wakayiri byange emisinde n'okayisa newe katuuke waabwe kakagwa n'okufiira nekazimba nekawa n'okufiirako era newamanyanga nti kano kagize naye you as a leader of NRM a senior leader of NRM eyayambako Museveni okukuutiza ssemateeka eyayambako Museveni okutuukiriza ebiruubirirwa bye ne Kazu group ye n'otuuka ekiseera kino newe jova mu makago newe ne bakuwangule because the Kazu people has money and you don't have money. You worked for them.
just like with the people of Lwego wacholoza anti kati for us we are now apologizing to Obote family. Yo Obote mwetondera ko. No fe twetondera Obote, we made the mistake with people of Lwego. Okolachi. We okwaniriza no kuwagira. Myopically our people myopically supported the NRM. Golina echola be wafe mu Nakaseke mu Luwero Museveni kyakoze mu Mekaye eyo Mekaya Meka olina echola bayo ngojeka abakulu ekapeka makolero galiyo olina ekolero lyolina eliryo no sina kubana no gwe nkubuuza ofanana n'abava mu kyalo ne bagamba government ekulakulanyiza kampani omubuuza ndagaako wano nyoko bali nawe ekizimbo bakitaawo oba gwe oba wa family yo ng'atandika kulaga group y'abakazu kati olunamulidde akaba bubanange kiryowa ne wakazu tetulina kwogera ku makolero agali Nakaseke anti olina kameka okay omanyi banyini makolero ago no I'm just asking you know the owners manyi bana Uganda abafunye emirimu bangi ngabani abana gwe bomanyi ekapeka ngabani bomanyi jebali gwe bani bomanyi nze jembeera tewali baana nze gwe nkubuuza gwe ko wali ekapego babuuze nti are you happy bajja kugamba nti amakolero wegali tetuganye waliwo obuntu obutonotono bwe bagaba but in balance kyali badde kisingawo is Luwero about makolero agali na munkekeera when you talk about Luwero historically do you talk about factories we need good roads we need hospitals ekapeka nino live matuga semutoka peke eryo bali mukulikola we appreciate that era tuwebaza n'aba company ya Bubaka despite tinemabega kao company Uganda bade baka anti uliriza kyenkugamba what percentage bakugambye Kadaga bamulonze what percentage yafunye 7.2% kakati against what 90 kati tembozi zemuleta Museveni akoze kubo limwe Luwero gyalwalira gagoze 7 kamweriza utuza Kadaga yafunye meka 7.2 Museveni akoze 7.2 Luwero only against what 92.8%. N'olwaleero nkugambye ekkubo lyaffe eryawo obulenzi Nakaseke kapeeka emmotoka tezikyayitawo empise Museveni agamba okukola Lugogo agatta Luwero ne Nakaseke walingo oyise Nakaseeta tewakyayita ne mabega kawo minisita Kyofa Togabe yali asalinkiriza Katona asuleyo mu mugga bayita Lugogo Kasambya Luwero awo Katona amazzi gamutwale gwe omukyaza Kyofa era ajja kwekwasa nti lutamu wayompuliddeko nga muvuma ngoba mwogerera twamugamba iwe minister tuyambeko osanga gwosobola okwogera ku bakazu ne batubayo ke batuwa naye si part of kazu is working for the kazu waliwo ekigudo kye kivundo kive Butalangu mpaka Ngoma ne Kyofa naye kye kimutwala mu constituency eyo je okuve Butalangu ekiwa kino ekiva ekapeeka katale ka Mmese paka ku Butalangu nekiri bubi Bishop w'Emitiyana yazze okuziika ewaffe Nakaseeta yakubye yebigambo byatayogedde ku kkubo yabadde ayita wali Kituuma wali Kapeeka n'agamba nti bannange ndi Bishop kuba Bishop asobola okumpa abiranga muwalize ebigambo yagambye Bishop w'Emitiyana yagambye nti bannange sirabanga ku nguudo mbi nga ziri Nakaseke naye ffe twalwanira ki n'agamba naye mbu yalwana Bishop Bukomeko gwe gambe yagamba nti yalwanira bakwekanga abayeekera nga bayamba ku yagambye nti gano ge makubo ge tulina yasaze okuva Emitiyana okujja ewaffe Nakaseeta Mukasa Ngombe okuziika omukyale yafudde yogedde ebigambo ku samoni ye eddakiika 3 eddakiika 25 yazimaza ayogera ku makubo yatidde n'agamba bino sibiraba ne muga nti nedda tulina senior citizen Salimu Salasula wali tulina senior citizen Kyofa Togabye kubanga naye senior minister ali wali kati nze nga Lutamaguzi basobola obutampa kubasikolera kazu siri party ya kazu sikolerera kazu kati bano baali badde bateekawo enkyukakyuka fe okuvaayo okubabulira ng'ensobi ezo tetwazogera lwa bukyayi wabula twagamba Museveni nti weetereze n'eno gye walwanira obeeko kyokolayo n'okyaza omukulembeze w'eggwanga n'ajja okulambula akabizzi akayumba k'embizzi
ewaffe Nakase kakayumba k'embizi n'akomawo eno n'atandika okwogera simanyi Nakase ke waliyo akasajja olina ekkubo lye wali okoze ne tulyonoona ati tuli opposition Genosale bamuwandiikira ebbaluwa ne bamugamba nti akasajja kaluta maguzi koolabaako tekaagala eno nkulaakulana ne mbabuuza nti Genosale gwobeeraawo namunkekere wali amakaago wano mwali mukozeewo ekikondo ky'amasannyalaze n'enkitema mwali mukozeewo kolansi n'enkuvumirira wali onsanzeeko mu makolero ge namunkekera nga nvumirira nti lwaki gali wano kuba nkimanyi nti amakole we mugaestablishinga our people can get jobs abaasoma n'abatasomye bwe muteekawo amakolero ge namunkekera some people who can afford to sell their produces oba fene oba matooke oba ovacado they can era ensonga lwaki fe olaba twayimirirawo ne tubagamba nti ebigambo byaffe temuli bisanga mu bitundu byonna eby'eggwanga temuli bisanga mu bakulembeze bonna baggwanga ffe twayimirirawo ne tumugamba Museveni ti wajja oli mwavu okuva mu nsiko z'eruweero ensi n'ekwembureesi ng'ofunye obugagga bungi naye n'omala emyaka 40 n'ojjolambula kayumba buyumba kambizi ewaffe Nakase president that mokale to the people of Nakase k'oluweero tebalina kye babakoleddemu Nakase ate kyekiriwa gwe bindageeko ngoyogera ku makolero goyogedde n'enkubuuzo olinayo ameka ggwe nga ggwe nze natundya kikube ekyo kyenkugambye eky'engoma nabadde ku weekend emmoloka nakomyewo nga nagenda mu galaji wabadde mu kkubo ly'engoma singa nze yabyogera baaligambye nti oyo mujeeko aba UCC National Conference eno yennyini ya endorsinze mwami Museveni for another term nga flag bearer kanti oyo yagenda otukwatira bendera seka yakisalawo nek n'ekikona mu stamp kati jo it was sealed. How are you preparing for that as the opposition? Mr. Museveni is going to be back Mukalunate ngabwe gwali mu 2021. Does that surprise you that Museveni is standing again? Is it a surprise to you that Museveni is standing again? It shouldn't be. Museveni declared he made himself a life president. Bwe bali ekyankwanzi bino byowulira this term and beyond oba wulira ku statement ebali actually chobe chobe munoya second again we've endorsed Mr. Museveni in 2021 and beyond that means he made himself a life president kakati nze kuba nti avuddeyo nti yedike bamudikira yalinze nti simanyi Museveni naye nga abamokinga njagala kwebaza abantu abanfudde chairman you were a life president. You call this a mockery? It's a mockery. Kyogamba yali abadde takimanyi nti yefuula life president. He's a life president. Just mocking nga yefuula mbuze surprise mbu chairman ayiseewo simanyi unopposed. Ebyo byabadde olwedde ku ground nga tubimanyi ne mukulu Kigongo because NRM is not run as a political party, it's run as a business to some people. Era kyovola babo baji Kigongo bafiirawo n'afiirawo ku NRM bakomewo n'obabuuza singa mubadde muteeseteese eggwanga lino to the next generation ne handing over power peacefully tewali badde okweraliikira but everyone is worried including themselves nabo abali mu NRM. They see no future for this country. Kakati omukulu ayagala mbuye bw'abataliiwo mutabani we yalina ofuga eggwanga lino is preparing his mutabani. Museveni is preparing his mutabani. Then eno mukulonda okubaddewo kw'aba NRM bamemba bonna basubscribing to Piero you ba making sure at least 90% bawangula. Era if you look at the face of the Nabanjas, they are not happy. They say baba fulumya. Anti kugambe kati face ya Nabanja ekijawula ne ya Kadaga anti Nabanja teyesimbyewo museke. Naye nabo baba fulumya. Piero yuyo mutabani ye ya sweepings ebifo byonna. Era ensonga lwaki olaba it was a do or die. Bala banji bawangula mu kamyufu. Yes banji gambe mu kulonda okuwedde NRM bamekinze sure nti ekibiina kya Piero U kiryawo NRM original yaba nadduli 90% kubawangudde bonna bamemba bya Piero U. Era kyovola bawabaddewo okukozesa sente nyingi n'okubba kati the already guard sibano bannabanja they look confused tebajja kuba Crown Prince kuba bamutunuulidde wali taata gwaleeta nabo gye basaka tebaso anti kugambe she's a prime minister. Prime minister. She's a prime minister. Prime minister abawaffe
ate simuwe mudde atenga a lead of government business, a lead of government business which we lead of government business who has no business in government, just there. Aba omanyi the lead of government business jibuchana na banja aba akazu is she part of the kazu negwe na akazu balina akazu kaleke hadi je nkubulidde she's a lead of government business who has no business in government. So Piero yu yawambye NRM, Piero yu yawambye NRM. If you can read the faces of these already guards of NRM, nafu musajja bwati wabadatu planning. So Piero yayingidde museke Piero yalingidde museke. Pero yayingidde mu bifo bigenda okulondebwako ebya parliament. Museveni is preparing his son fule. So parliament egenda ku kati akikoze opeti kakati wali bateekateeka nti singa oleeta oteekateeka mutabani we omulete wali ng'omukulu ono bw'alina ebirowoozo nti mutabani we gwalina okuzza mu buyinza wano nti singa oleeta parliament ng'ejjuddemu ba Piero yu be bagenda okuteekateeka nti president alondebwe parliament nga parliament eri predominantly full of Piero yu kyekiddako kyeba pulaninze mu lwakuba temulengera era gegendo weetegereze ba Piero yu be baliddeyo ba already guards ba NRM and they don't allow them to talk. Goloza banabanja bajega obutavaayo kwogera bonna bali wali bagize nga kati wola beno w'ekitiibwa prime minister gye bamukubira empi mu kalulu ekakumiro prime minister gwanga ne bakuwujja empi mu kalulu kaba akako naye gwa nge omanye yawujja prime minister gwanga empi mu kalulu ekakumiro memba wa Piero yu era teyawaaba era tebamusiba eyakuba prime minister Musafiri Nabbanja eyakuba prime minister Musafiri Nabbanja MP silwakuba nti yalina capacity oba teyalina busungu bumukwata. She couldn't because the person who did it is a member of Piero yu and we are supporting their member of Piero yu. Tagambikako mbadde nuli wano list y'abo abawangudde mu sekiranda bano bonna ba Piero yu bya 95% 95% ba Piero wano mu Buganda Kasulu Kasulu wa Piero yu naye oyo wa kazu wakali oyo wa Piero yu era y'omu kubakulira Piero yu mu Greater Masaka ne yawangudde kati ate bwe ngenda era Kiwanda we yakitegedde n'adduka naga genda bwe ngenda mu Western Uganda yawangudde ekifo ekirimu wa Piero yu ekirimu Jonadi musime yani akiki ye yawangudde akiki si Jordan Jonad wakazu ate wa Piero yu akazu kona gesikamanyi anti gwe tokamanyize nkubulya yogera omulala then bwe tugenda mu Eastern region echodu wa Piero yu simanyi ekyo watitega echodu simanyi wawa then mu Kampala Marwaha Marwaha wa Piero yu nedda sinkatongole ati Marwaha yo Piero yu Marwaha ate ono wa Pirao Salimu Uhuru waki oyo ne yawangudde wamma Uhuru yawangudde wa Piero yu kitufu nnyo Marwaha munsasire si yawangudde Marwaha tebali amusembeza teri amusembeza Salimu Uhuru Haji Sebo nkutumiddeko nsasira Haji wa Pirao Uhuru ye yawangudde mu Kampala wa Piero yu Anita Amongo wa NRM wa Piero yu anti yagamba mulinya lya kitaffe yagamba atya bwabyogedde yagamba mulinya lya kitaffe n'omwana neki wa Piero yu kati gwembulira gosigalidde wa ndakondabe then bonna ba Piero yu mu Northern Uganda Amson Obuwa wa Piero yu bonna bana ba Piero anti nkugambye wa Piero yu these are byegamba those are facts you are sim era be batembeeta omutabani yabadde nesse y'amaanyi wali kati Piero yu takings over sec Piero ye takings over sec Piero ye takings over primary zenare era Piero ye takings over taking over parliament ya 10 Mugambe Piero you took over NRM primaries Piero you has taken over sec
and all being sponsored and being sponsored by Museveni himself. And so the 12th parliament will be dominated. No, that's what they assume. Will be dominated by PLU. You know who told you nti bebagenda okuwangula wano? Mukaluka abona. Ba predominatinga mwenale primaries ne museke. But Ugandans are thinking otherwise. Bagamba Museveni tojja kukola no bwakabaka. Abantu mujja kubatemula mu bawambe nga kati bedi mutwe mubataddeyo n'abalamuzi mbalemesa okusala emisango negwe kyolina okumanya nga fact ngikuwadde gendo tune all members 90% bona ba Piero njagala kinonyereza ne museke buza speaker wa parliament Anita Amongo Magogo nti wa matoli member wa Piero chechemanyi member wa NRM bwe yali akola emikolo gye eliye wabwe yayitani Genomozi yaliyo Genomozi ya akulira Piero mpacholowooza kubigena maaso ku mwala gwe Nakivubo bakansala boogera Ludicha Lord Mayor yogera Ludicha teri kwogera Ludicha ku mwala gwe Nakivubo fena twetaaga enkulaakulana eri nani partisan bobera opposition tekitegeeza buli kijjo kyo opposing omwala uliriza abakulembeze ba Kampala nga batuswaziza anti abakulembeze be Kampala baswaza batya omwala ensi zonna ezikulaakulanye zideveloping omwala emyala gyazo nakubuulirako wano ekibuga Chicago kiri waggulu ku mazzi kye balina okutunuulira nti pulaani gye bataddewo egobererwe n'abaana babadde bakolera ku mwala babawe ekyokukola oba babateeketeeke nakugambako wano nga ndi vice chairperson w'akakiiko bayita Park Local Government nagenda okuinvestigatingako ku kisaawe kya Hamu nasangayo baana baffe be bakolerayo ne bangamba muzze n'olugezigezi lwa parliament ne bagamba mumanyi bye ngenda okuwandika mu lipooti kwana basangawo nga abaana baffe bakola so twawule wakati wa political bullying twetaaga enkulaakulana kaafu egenda kutuulaawo ng'ebiveera bivuluuja ffe tusaba ffe kye tusaba tumanyi nti n'abamu muvubirira nuupu n'okuliisaliisa nga bakansala bami ne be bataalidde busimanyi ono kansala yalidde ninga ne muno gw'oliisa bo balisalawo with independent minds ne bagaa nti kakati kino tukikulaakulanye so enkulaakulana is non-partisan ffenna twetaaga ekibuga ekitambula kye tulina okusaba kiri kimu nti Hamu baba bakulaakulanye omwalo ogwo abaana ababaddewo babayiizeeko babateekera nabo basobole okufuna we bajja kamuogo actually bisatu soka yenkulakulana joyogeddeko enkulakulana yeetagisa tetujja kubeera nga ba 1942 nga enkubolu bwetonya ne wanjala wonna abantu ne bafiira mu matabago then abantu abakasuka mu kasasiro luliwe wanjaza nzo mayinze saagala nnyo politics oyo w'obutaalo wa bullying wanjaza wano ng'era mugamba nti Hamu yazimbye wano simanye ekibuga kijjudde amataba nekugamba ku Northern bypass nayo Hamu yazimbye wali amataba nenkubuuze wano ku Jinja Road nawo Hamu yazimbye kati enkulaakulana bwebezze guidinge bugaidinzi nti omusajja agenda kulemesa nkulaakulana because of politics tuli mu political season buli asanga yayogera kino omusajja mu mugambe nti omwala guzze omukisa guli gugwo goberera pulaani entuufu n'ababadde bakolerawo mubeeko ne mubateeka nze nakugamba wano kino kiwulirize buli mulembe bichane bwe bikwerega ekibuga si kyaffe ekibuga ky'Abannayuganda bonna enkulaakulana webize wuliriza kino kyenkugamba ate buli mulembe gubeerako abagagga baago wali okitegedde abaali abagagga ku mulembe gwa Amini si be baali abagagga ku mulembe gw'Obote abaali abagagga ku mulembe gw'Obote si be bagagga ku mulembe gwa Museveni kati Hamisi Kiggundu be bagagga ku mulembe guno bw'aba afunye omukisa ogukulaakulanya ekitundu mu mugayidinge bugayidinzi kubanga ffenna twetaaga ekibuga ekiyonjo ekirungi